omuwendo gw'abantu guno gwe bafulumizza gwina wano ripoti ngisabye omusajja wa media abantu miliyoni tulyana mu mmeka mu 5 miliyoni 45 n'emitwalo 9 tuli miliyoni 45 nda konsoka mfone enamba entuufu tuli miliyoni 45 n'emitwalo 9 mu 17 nga kuliko abakyala miliyoni 21 n'emitwalo 5 abo baami miliyoni 21 n'emitwalo 56 mu 738 abakyala bali miliyoni 24 n'emitwalo 33 mu 8 mu 8 mu 9 mu 8 abo we tuli kakati tandika otunule 0 ku myaka 17 bitundu 5 ku 10 18 ku myaka 3 ebitundu 223 n'obutundu 5 ku 10 kati akugambya atya indako 0 ku myaka 17 we yalondera wali ezo nazo statistics alina kyakukwese lwaki alina kyakukwese akugambye okuva lwe yabala abali ku 0 paka ku myaka 17 okubala kuno anti we yabala mwezi ki oluganda terubalufu yabala mwezi kyanti kuva bwe yabaze yabala mwezi ki yabala myezi tubale 2 emabega emyezi 2 emabega bw'aba yabala emyezi 2 emabega kati akugambye nti okuva ku myaka 0 okutuuka ku 17 bali ebitundu 5 ku buli 100 ku miliyoni 4.5 n'emitwalo 9 baba basukka miliyoni 22 n'ekitundu baba bali miliyoni 23 naye kwabo alina bakwese nenda kose wanda tugende mpola nyine ensonga laki nkedde nensaba nange njagala kulaga bakwese kati nange mulimu gwange gwakujja ebikedda bitundu 5 ku buli 10 emyaka 0 emyaka 17 ekulaga byakwese kati bakwese awo mu mwezi nga gwa 6 we yalondeerwa ogw'omusanvu okutuuka mu mwaka gwa 2022 mu 26 ku kulonda waliwo abantu bangi nnyo abagenda okuba nga bawezezza emyaka 18 egironda yabakweseeyo eyo tabakulaga eno kati bw'aba abala abalonzi abala balala abala kuva ko abala bine bitundu 23 n'obutundu 5 ku buli 10 byakulaga kati ebyakweseyo kwayagala okutubbira aba bakwese eno ubosi bala bintu byaye ate ubosi ekyo kiyali badde etuwa wati yali badde egamba nti okuva ku myaka 0 eno gyolabanga ubosi gyogamba mbu byebala byayo bino byebala atubba akalulu byasinzirako okutubba Semateeka ayogera ku bantu emyaka emirundi 2 eyogera ku who is an adult negamba who is a child omwana yo yali wakati w'emyaka 0 paka ku myaka 16 ababuzayo emyaka 2 okutransforminga afuuka omuntu omukulu era electoral commission ubos we yakolera okubala kwayo aba bantu yali badde baleka mu kategori yayo era senge badde tuwanga kyetuwa teina kyekwekamu awo wali badde wali 0 paka ku myaka 16 abo twali badde sure nti mu 2026 mwabo temuli balonzi kati nalyoka atuwaayo kategori y'abantu abalala okuva abava mu bwana bafuuka abantu abakulu okuva ku myaka 16 okutuuka ku myaka 18 n'abatubuulye kyali badde kituyamba okumanya mu 2026 abalonzi abagenda okulonda ababadde abaana abato bali bameka tulyoke tubagatteko bano batugambye okuva ku 17 okutuuka luddawa ye gyayagadde mu myaka gye nga bwagikoze ekyo kyekisooka ekyokubiri statistics ezo bw'ozeetegereza waliwo okukendera kw'abantu naye ng'abantu tebakutegedde naddala mu aboogera oluganda nze bwe nkwata statistics ezo nenzanalayizinga mukendedde nnyo okusinga ne bwe mwali mubadde mwetaba mu nkola z'okugemesa ne mwetaba mu nkola za covid-19 n'abatta siriimu HIV n'abatwala ne mujja mu bino cesarean sections abakyala be bagenda okulongoosa ne babazaaza abaana ozaalayo omu babiri ne batazaala ne mwesiba ne ku kyamaanyi ennyo buli wamu we muli ewammwe family planning yakola kati mwe mukendedde mutya kyotanaba kumanya
omuntu asobola okugamba kati nga bwoli wano ndaba Buganda remained the largest ethnic group. Kituufu naye Bulimba era nabo Bulimba si yasinze obunene kubanga Baganda kati katugende maaso milioni 7 ninja bikubuulya lwaki tebali 7 ffe bwe baalekayo nga tebatuwandiise waliwo ekitundu ekirala kyonna mu Uganda eri abakaayana nti bo tebaababala okujjaku wano mu Buganda wano ndowooza mwe twefuula nnyo bize. Nze nali waka ennaku 3 nange era nali waka ne tebambala kati atugamba oti anti weefuula bize nga waliwo awaka tolaba wayagala kutuwaayiriza waliwo awaka naye atugamba twefuula bize ne batatubala ebyo baabirekayo nga babigenderedde nti babakola figaazi zaabwe ffe tugambe nogamba nti ne miliyoni 7 mugambye batono kubanga Sewandagi tebaamubala naye kankubuulireko bw'ogatta ziri statistics ze basooka otuwa Kampala baagireka yokka ne bagamba nti Kampala erimu abantu emiliyoni 1 n'abagwamu ne baddira Buganda ne bagigatta yokka ne bagamba nti Buganda erimu abantu emiliyoni 11 okyakijjukira ezo kati bazze ne bakuwa breakdown naye nga jjukira Kampala eri mu Buganda kati bazze okuwa statistics bakugambye nti Abaganda bali miliyoni 7 naye Abaganda babaze miliyoni 7 n'Abaganda bange abali Embalala baba baliddeko n'Abaganda abali Kapuchola baba baze n'Abaganda abali Mwakyoli baba baze bwe bagamba Abaganda miliyoni 7 kati abo abali ebweru jangu ng'obatoolako ojja genda otuuka mu Buganda ng'Abaganda abali mu Buganda bali miliyoni 5 n'ekitundu oba 5 ku 7 kati nga Buganda erimu abantu miliyoni 12 ng'ogase n'abali mu Kampala ng'Abaganda bali miliyoni 5 ku 7 ekyo kitegeeza ki abatali Baganda mu Buganda bangi bw'ojja mu Kampala n'ogisse bali n'obala ku miliyoni 7 na ziri 11 omusanvu bw'oyawulako 11 wasigala miliyoni mmeka bw'oziza mu percentage kitegeeza nti Abaganda mu Buganda nga nabali Akyoli bonna babalidde Buganda bali 64%, abagwira mu Buganda bali 36%. Era oli ajinza okugamba n'Abakiga obabaze oba Abanyankole n'abali nera baba baliddemu ekyo kiba kikumi ebyo njabbi kugamba n'abali eno baba baliddemu kati bamaluba bali eno jingira awalala Gashumba ayogera naawe bulijjo n'akugamba nti Abanyarwanda bali miliyoni 10 n'emu n'abala abaana ba Sewandagi nga mukazi we Munnalwanda ababiri n'ababala nga abo Bannalwanda n'abalayo Sewandagi nga maama we Munnalwanda oyo n'amubala n'abalayo Sewandagi nga mukoddomi wa Bannalwanda abo n'ababala n'akweza miliyoni 11 abo babadde baboogerako wano nga babala mu census bonna babayise Baganda. Tulowooza nti abawubosi nga mu mawanga ga Uganda mulimu eggwanga namba kati 26 Banyarwanda kyabalemye okuwandiika omuwendo gw'Abanyarwanda. Eno ye census yokka gye bawandiise ne batateekawo omuwendo gwabwe gundage ngamba nti Abanyarwanda bali bameka mu Uganda. Nze ndaba Abakiga, Abanyankole, Basoga, Iteso, Bakiga, Langi, Bagishu, Akyoli, Lugabara, Banyoro, Aruha, Bakonjo, Batoro, Bafumbira, other tribes. Nozabali mu other tribes. Amawanga gonna gali controversial. Other tribes erimu miliyoni 8 sebo. Amawanga gonna gali controversial ng'omulimu gwago gwa kutula okutema n'okwawula mu Buganda tebaagalaze. Bakutaddewo omuwendo gw'Abanyalaawo. Bataddewo omuwendo gw'Abaluuli. Bataddewo omuwendo gw'Abakooki. Bataddewo omuwendo gw'Abalundi. Abavonomo balabawo. Abakalamojja webali ne Kalamojja ndabyeko region ene manga Abakalamojja webali kubanga Abakalamojja waliwo Abakalamojja abagiye Abapokoti kubanga omutwe guli tribe tebalimu era kusimateeka tribes mweziri kati golowooza oyo wa Yubosi musiru okukuwaako ebyo biri n'abagamba nti bali mu other tribes olupapula lwabadde luweddeyo bino byatadde wansi bya mugaso okusinga ebyo twagala okumanya mu census ezaali zibaddewo kati kankuwa ekyokulabirako Luli mu census yasembayo ku mulembe gw'Obote ndina mukunoonya nno gundi buli bantu 10 region buli bantu 10 mu Uganda omukaaga baali Baganda. Kati olwali bw'ogenda nationwide onoonya Abaganda myaka gya Museveni
ana gino ya President Museveni ku buli bantu 10 bolaba mu Uganda bannayuganda tekuwerako baganda babiri. Abaganda bali 16%, abali 33%. So mu bufunze ripoti ya Ubosi mukulabako yekwekeddwamu ebirala bingi nnyo beweetaaga okusoma ng'omanya okwanalizinga facts and figures n'omanya kiki kyegenda okuyamba. Ekisooka etukwesa omuwendo gw'abagenda okulonda mu 2026. Ekyokubiri ripooti eyo bwe yabadde feya n'ebayamba babadde bamwakyoli bo bwe yalaze nti omuwendo gwabwe okusinziira bwe gwali gukendedde nnyo. Ripooti ena mukwano gwange bamuyita Sunday Geoffrey olumu yali anyumyako ne munne Emile Ford Milima n'agamba nti mu mwaka gw'olwenda abaganda bagenda Bunyolo ne batta abanyolo 2.5 ne mugamba nti bwe baba batta abanyolo 2.5 mu mwaka ogwo mu Bunyolo mwalimu abantu miliyoni mmeka. Naye kati bw'okeberaawo abanyolo tebawerera 1.5 oluvannyuma lw'emyaka 10 nga abaganda abasse 2.4 tebawera 2.2 era nga gwe bebikkiriza nti banawera 2.2 bali 1.2 mugumu. Ekyo yinza okikkiriza. Abatoolo beeyawula ku Bunyolo ne baddeeri naye ate kati abatoolo bangi okusinga abeeno. Batoolo bali 1.4 miliyoni kandabe batoolo 1,533,000 ate abakonjo bali 1,10,000,014. Abakonjo n'abatoolo baliwo abali basinga obungi. Abakonjo bakozesa sayansi kyokubanga beeyongeddeko. Katonda tolaba kakati ebyo bya Ubosi ndaba religion affiliation Roman Catholic ebitundu 3 era naawe erina ate beesambira omupiira. Roman Catholic ebitundu 37 n'obutundu bunaku buli 10. Anglican stroke Church of Uganda ebitundu bataddewo bubiri. Kati fe abajjajja Mukasa batutaddewo tuli bameka. Goli wajjajja Mukasa tuli bameka tukeberewaawo olabe. Moroza temulimu others muli 0.1 babayise batya tradition 0.1 boki batugambye nti fe bwe twenkana kati boddira 0.1 ya miliyoni 45 tuba tuwera dde omutwalo. Teguwera nze mbakubalire kuno olabe nga mpezaako omutwalo ku kyalo kuno kwokanga sigenze bweno ntambule mu Nansana municipality mbakubalire mpeze emitwalo 10 nkugambe nti oyo gundi nga naawe kwoli sebo toliiko naye olulako olumuntu alinawe wano ku seeti nongamba sebo wali ogenze ewajjumba baba bote bwewekweka naye ffe twagala kugamba byonna babifulumiza naye ffe tukyagenda obikolako analysis twongere okulaga gwe atulaba era atuwuliriza biki ebibirimu naye betukubuulidde bitunuulire obyetegereze byekenneenye. Va mu kuwoza akasajja koogera, va mu kuwoza obusajja bwayogedde. Naye we tugenda no mu 2026 njagala kumaliriza nga nkubiriza mikwano gyange betuvuganya gavumenti eno tubeere bwegendereza nnyo ku buli kye tukola. Nawulidde mukwano gwange Waiswa Mufumbiro ajja okuvuganya wane Kawempe agende ewaabwe. Saagala kumugoba bugobi. Agende ewaabwe nze mugobi. Busoga tulinayo omubaka wa parliament atya. Naye nga Waiswa Mufumbiro nze mu maanyi ge gonna nga bwe mutunuulira mu Busoga mwonna tetulina kyobola musimba n'atawangulawo. Kati kitegeeza tasobola kuwangulayo. Ayagala kifo. Ajja kuwangula. Ate agende Busoga. Kati naawe Matiya gye bakuzaala omanyiyo kati wano waffe waliwo abadde avuganya ne Lutamaguzi Semakula. Wano mu Nansana municipality nga bavuganya ne Lutamaguzi eri Nakaseke. Kati bwe yawulire ndi Nansana Sewanda gye yagisazeemu yataddemu ekyazo nebananga abantu beeteka mmwe mukole ebirungi bw'omala okukola ebirungi buli muntu abyeripako. Kati mwana bagambye Kasule Sebunya naye yabadde nnyo mukulabanga constituency bagisalamu naye ng'emirundi ebiri gye twasala mu constituency eno Nansana bagisazeemu kituufu kitange ne mukazi we era yagwadde okusalamu. Kati wona Nabweru ne Nansana ne Nabweru constituency Busukuma ne Gombe constituency neffe tukyakaayana twagala Nansana municipality eveemu constituency ezimeka twagala Nansana municipality efuuke city
gamba nti musite 10 temulimu etwenkanya muwendo gw'abantu musite 10 temulimu etusinga bugagga musite 10 tewaliiwo etusinza bunene bwagagavu kwe tutudde n'olwekyo Nansana yeetaaga kuba site on its own tetukyasaba Nansana mu Wakiso site kati gogenda kujjawa kuba bagisazeemu ojjawa ggwe Busukuma n'Egombe bwe tusalamu ziri 5 ze twagala ndi na bweru kati waliwo erazze abadde avuganya ne Lutamaguzi kati ali Gombe ali bukubirira ennyo azimba ennyumba azimbye buyumba gunene nnyo nnyo kwegamba yo kumanyi ennyini wenaremu kyetuufu kyennyini nga mukyala we ye toddamu kweruma lulimi naye amaze okulaba nti takyasobola kuwangula Lutamaguzi kati naye ajja eno naye neno tumugamba tajja kuwangula kati bamuwe kuki eno tumaze okwesetinga era tweterezeza wano tewali omuntu malaga bayinza kuwa kaadi okujjako Sentamu Sewandagi ate era twamaze okuwulira twamaze okuwulira nti ekiteeso Electoral Commission ng'emaze okiikiriza kubanga mu Wakiso yayongeddemu constituencies 5 mu Kampala neyongeramu 2 kati ate waliwo abagenze ku drawing board okutandika ate okutulwanyisa nga Kasule bwe yatulwanyisanga luli Kasule yatulwanyisanga ng'agamba nti bwe musala mu Nansana municipality muba mwongedde ku bungi bw'abaka ba opposition mu parliament kati ate tumaze ogisalamu kati ate nakoze mulimu munene nnyo yayiseewo okukola omulimu omunene nnyo naye abantu tebayinza kuba basiruka nkubulyeko kojjange kitaawe wa Kasule Birige Israel Kisebunya twamuwa emyaka 10 wagindaba n'esatu ne Kasule yennyini Sebunya ne tumuwa emyaka wagindaba 10 n'emeka kati yo family nga tugiwadde emyaka 25 tetuyinza kuba basiru nga tulwana muhozi butatsikira mu 7 ate ne tugamba ndi Kasule Sebunya akomewo kyo tukisobola wonna wabano osinzira okubeera nga otulaba tukwebaza Sewanda kitugenda koma wano tujja koma oko ne report njikuwadde naawe njirina gendo demo giyitemu nze ndi musajja yasoma ebibalo nakola statistics mu finance mu BBA yange ya finance wakola statistics binjalo mbibanyo bisoma no bitaputa kati gendo demo tujja kuddamu tugitapute omulundi omulala mu exclusive tukomye wano leero tujja tandikawo nako era Abaganda balekerawo okujaga nyambo bangi basinga abalala si bangi batono nnyo bali outnumbered okay wona wadosinzira okubeera nga otula tukomye wano leero tutandikirawo nako olulala akuume